webale nnyo muganda wange Honorable Sewungu ebigambo ebyo naye ate tonjubisiza nnyo maaso g'abakabona ba Katonda abakadde baffe abatukulembedde mu kitambiro ky'emisa leero abakulembeze bannaffe mwenna mu biti ebyenjawulo famire y'omugenzi Mugabe Ndugwa bannakatemba bannabitone bannange mwenna abali wano bendudde okulaba ne bebadde ndaba ebiseera ebyo abatuuze bakuno mwenna basebo ne bannyabo omukama mulungi era obudde bwonna tukonganye leero nga tusiibula mukadde waffe Mugabe Ndugwa banyanjudde bitundu mu ngeri nnyingi nnyo naye ate nabadde interested mukadde waffe Senkubuge siyaasa bwe yagambye kaabula kate nze tekaabula kate Honorable Sewungu byabagambye bituufu basebo ne banyabo nze president wa Uganda omutuufu era nga kaabula kate ndayire naye bwe tuli bannabyamizannyo tuli bannabitone tufuba ekyo Katonda ekituwanga kirabo nti ne bwe tuba mu biseera eby'ennaku ennyonga bino somehow tufuba ne tu-escape nga netufunayo ka light moment tuvulaba bwe tuba tuwereka bana bannaffe ne bwabaawo ennaku tetulema kumwenyamu ffenna abali wano Mugabe Ndugwa yatukwatako mu ngeri ez'enjawulo ffenna bw'ogyeko aba famire ye neweewunye bangi bali wano okuva mu bitundu ebyenjawulo ne mu walks of life ez'enjawulo nze ng'omuntu Mugabe Ndugwa ono namusinkana mu 1996 twali bulenzi buto ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot muyimbi twali tusomera Kittante kati Parrot yaziga kubanga bo baberanga mu kivulu n'agamba waliwo talent source ebiseera ebyo nga talent etulimu ebaaninga naye nga waliwo distance y'amaanyi Basenkubuge siyaasa balaba ku TV n'abalala nga tubeegomba naye olumu bwe twamanya nti wabeerayo auditions ku Riverside Theatre ba Black Pearls bayina ate ekibinja eky'abaana abato waliwo abakulu be bayitanga aba Black Pearls naye abaana abato babayitanga ba Wandugu Stars be baffe nze ndi Wandugu Star ndowooza nkyuse nemba neziwanvuwa nemera n'ebirevu naye manyi nti waliwo bannange banzijukira twatambulanga okuva ekittante ku ssomero nga tutoloka after lunch tetusoma ezo lessons ziddako ne tutambuza bigere paka noyita akatale ke wa Kiseka paka ku Riverside Theatre era Aunt Mariam abangi gwe mumanyi nga Mariam Ndagire yali atusomesa era tuyigiriza amazina n'emizannyo so nze kwe kubangula okwo kwe nafuna ku Riverside Theatre kwe nafuna mu Wandugu Stars kwe nafuna ku Mugabe Ndugwa in fact later on bannange abamu nga boogera nti Wandugu Stars kyava mu Ndugwa Stars kyebali babula mu Mugabe Ndugwa ono era olulala bwe namusinkanako mu America namujjukiza n'asanyuka nnyo nagana we oli omu ku baana bange so kitalo nnyo nti tufiiriddwa omuntu ng'oyo agasse abantu bangi nnyo oba oli awo singa saafuna kubangula okwo in my formative years as an artist nandibadde nyina kyembulako so ekyo nakyo kyali kirungo ekyaneegatako naye nga tuberekera artist ono basebo ne bannyabo nga tetulina ba artist abalala bangi owekitiibwa siyaasa Senkubuge ategeeza nti omwaka guno bakayimbira bajaguza emyaka 40 mu Katemba nze njaguza 40 ku nsi kyokka ate si be baasookawo waliwo n'aba abasooka ba Byron Kawadwa ba Okot Pipitek n'abalala bangi nnyo but one thing ekitubaddengamu ffe ba artist basewo ne bannyabo
Ntifeba artist tubadde nga basomesa baggwanga abamu kuffe abavubuka mu biseera sirimu yasingira okubeera ow'amaanyi oba oliawo emizannyo nga ndiwulira gyekyatutaasa. It has been art has been shaping life. Era okoti bibitege yakiwandiika n'agamba art is the mirror of life. Feba artist twogera ku kiri mu bulamu. Yensonga lwaki bwe navaayo ne mugamba bannayuganda njagala mbakulembere tebaafuna buzibu kuba bye nalinga njogera mu art wange nga bye bibaluma bulijjo. That is the power of art. Art kuva dda Senkubuga Agambye bajaguza myaka 4 naye nga sibe basooka waliwo ababasooka. Naye nabo ababasooka waliwo abaali babasooka. Naye gwe gubadde nga omukululo gwa art taberanga kuwa kunyumirwa bunyumirwa no. Ab'endowoozo entono be banyumirwa bunyumirwa ne bagenda naye ate abafumiitiriza bayigamu obubaka bungi nnyo kuva mu bwakabaka bwaffe abadongo be bayisangawo obubaka nga batontoma nga bayimba. Era ne kijja ba artists bangi by the way mu mirembe eginyigiriza Byron Kawadwa bamutabusi okoti bibitek bamutabusi Sebadduka Christopher yino okuwanganguka kubanga bali ku mulembe gwa Amini ngera bayita mu nyimba zaabwe non-violently ne boogere biruma abantu. Just kiruma bulumi nti ffe abagenze baddako tugenze either nga tusalawo twerabire oba ne tusalawo busazi nti tetujja kwogera mazima kuba artist banange mukimanyi bulungi nnyo zayimirire wano nange ndi artist munnamwe naye baweera art wange nyimba zange tujja ziwulira ku radio tujja ziraba ku TV ne show zange tezijja kubaawo si lwakuba ngamba abantu nti mwemule si lwakuba ngamba abantu nti mugende mukole fujjo ne kuba njogera amazima ago. Ndakwebaza nnyo mukadde wange Aloysius Matovu Joy. Ononsonyiwa ebimu tubyogera ng'abantu mukadde wange n'ompita n'ombaako by'oŋŋamba naye njagala kwenyumirizaamu mu bantu sagala kulinda nga tukuziika bw'oba onsoose kuba ennaku zino tebikyaliko nti omuto yasooka. Naye njagala nkyogere mu bantu nti ba artist nga ggwe mutuyambye nnyo okusigala nga tukyali bansa. How I wish singa ne bakadde banno singa ne bakulu banno nabo batulungamya bwe batyo nga batupushinga okwogera ekituufu because we are not here forever. Never artist mu kifo ky'okukozesebwa okupromotinga art ate tukozesebwa kusaanyawo art. It is our art that praises immorality, that praises oppression of our people, that praises dictatorship. That is not the way it should be. Tuba artist gye bavaako baalinga batuyita badongo ne bakikozesa n'ekikoyesa nti kivumo omuntu okubeera omudongo. Nze muwulujja lwa kitange nze mwana wa taata yali asinga obugezi saabeerako wakubiri mu kiraasi emyaka gyonna gye nasomera. Naye bwe nagenda Makerere bampa course kusoma social sciences, economics, political science, anthropology nasomayo mwaka gumu ekitundu ne ngamba no this is not my passion. Ne ngenda nasoma music, dance and drama. Newankubadde bagiyita musiru ddala ddala. That is the power of art. By Shakespeare tubogerako olunaku lwaleero because of art. N'abalala bonna because of art. But that art we must not let it die because there is a deliberate move okutta oyo art. Buli ekigenda maaso baganda bange si nsobi. No. Tekitandikidde kuffe naye ate kiyinza okukoma kuffe. Mali mulaba era kyankubanye nako nti bakulembeze banaffe mu art bataata baffe ne bamama baffe betuze tulabirako beba supporting policies ezinafuya art. Mujjukira ba artists bannange nti government yaleetawo enkola oba proposal eteeka amateeka ku art ng'okuwandiika omuzannyo olina gutwala minisita nakkiriza kino kiseemu kino tokisaamu. Okuwandiika oluyimba kino kiseemu kino tokisaamu. Abakulembeze mmwe aba art aba Uganda Musicians Association aba UPRS mwana wattu nga kiri okay with you. You are killing the next generation of art. We must free the arts. Sinsobi basebo ne banyabo okuba nti bajjawo government sponsorship ku arts courses e Makerere. Sinsobi bwe nasomera Makerere nga batusasula n'otusasula. Naye kati tosobola na kusomera government sponsorship. Tekyakomawo sinsobi nti abasomesa ba arts bo baba nafuya bo basala baba omusala gwabwe tebagwongeza naye abalala nga bagwongeza. Bino biri mu kukolebwa president yasoma arts
sinsobi nti bajjawo amasomo nga political science kuba tebagala mubuke tebagala mberenga bo ate mwakola ensobi mumwe ne muvaamu omuntu ate namuzoganya so ensonga lwaki bagala kuggalawo ogwo omulyango eyo sinsobi baganda bange nja bajjukiza nti abazungu bwe bajja wano fe abaddugavu we are the oldest continent we are the original humans okay history waffe are going far back thousands of years yeffe twazimba zi pyramids ezo pyramids eze Egypt paka n'olwaleero bascientists bakyebuza ejjinja erya ttaani nnyingi bwetyo lyambuka litya waggulu fe abaddugavu naye omuntu yonna yena ayagala okunafuya akujjako history wo yensonga lwaki mwenna abaddugavu mulowooza ebyafaayo byammwe byatandikira ku slave trade no we go back much further olunaku lwaleero omufuzi atufuga agezaako tulaga nti ebyafaayo bya Uganda byatandika mu 1986 okay he does not want you to know about the Uganda that was there before 1986 kyokka ffe tugezaako bwe tuba tulemeddwa wakituzeewo Uganda eyo ng'emmwanyiza abantu bazirima ne bafuna ssente nga malwaliro mulimu eddagala nga waliwo zi cooperative nga waliwo eddembe ly'obuntu n'ebirala bifaanana bwe bityo bino mbyogera basemo ne bannyabo saawa zino twandibadde twogera ku birungi Mugabe Ndugwa byakoze but because it's the only opportunity that we get to communicate ate njogera nammwe ba artists muli very powerful ogwo gulibeera musango gwammwe bwe mulisirika ne muleka ekitone ate nga kikibadde kisigaddewo kye mulinamu amaanyi okuinfluencing abantu bamwe you are slowly becoming slaves our people are slowly becoming slaves in their own land it's only the arts that can save that yensonga lwaki babapokera omusimbi n'omusimbi mwe ba artist yensonga lwaki bano badani magic bano byanni babakwata ne babasiba mu komera ebbanga eryo lyonna to scare you away mwe ba artist abamu mutera okubeera mikwano gyange kyokka we nanyweranga enjaga nga muli mikwano gyange naye kati bwe njogera emyamagezi ng'ate munneewalaga muntya temugamba ndi mubi kati okusinga bwe nali luli you must rise to the occasion. One civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. That is art. But art should not only be for entertainment, it should be for bigger than that, for opening the eyes of the people. Muno chikola bakadde bange. I have no more authority to lecture you. Never ganda bagamba ne gwozadde akube engoma n'ozina. So nga tuziika Mugabe Ndugwa kyakoze akikoze ne mwenna mumanyi kyafiiridde mu America sijja yayagala okufiira mwenna tewali yagala kufiira ku mawanga mwagala okufiira kuno okwaba obwe nga baana bammwe babeetolodde. He was an economic refugee like very many artists. Bangi balwandisi babitabo tebasobola kulinnya waabwe, bangi bazanyi bakatemba bayimbi tebasobola kulinnya waabwe, Bawikirifu Luyomba bali mu buwanganguse, Grace Kamate bali mu buwanganguse, Angela Kaule bali mu buwanganguse n'abalala bangi nnyo, because their country does not provide what they deserve. Fe abali wano tulindiridde kuttibwa kubanga twogera amazima zino. That is where we are. So artists banange, that should spark your mind. Fena oluvanyuma tujja kufa tugende tusekane Mukama Katonda yawe. Ne Katonda bw'ali baalamula ajja kulamula abo abatunyigiriza era ababonereza olw'okutunyigiriza, naye atajja kulamula nnyo mmwe be banyigiriza n'ababonereza ennyo olw'okusirika ne muloba ne mukkiriza babanyigirize. Ekiribeera kibonerezo ky'amaanyi nnyo nga nva waggulu basebo ne bannyabo. Omugenzi gwe tuziika abadde musajja wa Kabaka, abadde artist, abadde abeera mu diaspora. Of course Buganda bwe buli si bwalina okuba tukula tudda amabega, but that's for another day. However, we must stick together. Ekitukuuma ze values zaffe, okuwangana ekitiibwa n'okusingira ddala okuwa abakulu baffe ekitiibwa, okuwa embuga ekitiibwa, okuwa Namulondo ekitiibwa. Njagala nnyo okwebaza bannaffe ababeera mu diaspora kuba mmwe mwina freedom of speech, mugenda ne mwekalakaasa ne mwogera ebibaluma. I support that era mbeebaza. Naye ate
tulina okwegendereza nga tucommunicatinga kubanga it's a delicate balance. Bayinza otutegeera obubi singa tukozesa obusungu ne tucommunicatinga mu ngeri evvoola. Nabadde awo nendaba akatambi ak'omu ku bannaffe nga munyiivu and understandably so, naye nga yambadde enkofiira zaffe eza people power n'ebirala, naye nga talina engeri gyecommunicatinga etatuweesa kitiibwa. Era nenjagala nsinzire wano nga tuwerekera musajja wa Kabaka ono, mbasabe nti bannange ne bwe muba mwekalakaasa ne bwe muba mwogera ebibaluma mwerwale nnyo okuvvoola kubanga kijja kubikkate message ey'amaanyi gye mugezaako communicatinga. Tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekyo ekituweesa ekitiibwa ate n'okuyigiriza abo batugoberera kuba tuli bakulembeze tosobola kumanya bantu bameka bo influencinga. Tukole ebituweesa ekitiibwa, ebiweesa nyaffe Buganda ekitiibwa, ebiweesa eggwanga lyaffe Uganda ekitiibwa, n'ebiweesa continent yaffe Africa ekitiibwa. Mukadde waffe Mugabe Ndugwa Omula mirembe, we can only speak now. Na tujagenda maaso tulabe nga tutereza eggwanga lyaffe, tulabe nga ba artist ate abanaddawo tebeetaaga kuwaŋŋanguka kugenda kubeera e Bulaaya, babeere kuno kwewabwe beeyagalireko ate ekyo tujja kituukako nga Mukama ye mbenzi waffe. Mwebale nnyo kumpuliza bassebo ne bannyabo. Atenderezebwe Mukama, atenderezebwe Katonda, atenderezebwe Genda. Mwebaje ddala olwaka musical interlude ako. Mu kiseera kino kyennyini bali nabasabye abalina obubaka obuwandiike obuleete. Mu kiseera kino kyennyini njagala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo member wa Black Pulse ate nga ye senior presidential secretary wa Lands mu National Resistance Movement, Omukyala Mariam